Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Video na kutusibako banaffe aba Momon Construction Company Limited. Bakakensa mu kuzimba amayumba. Yagala ennyumba y'ekiroto kyo beekwate ngo bakubira ku simu zaabwe ziri awo wansi. Onako olwaleero akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama kaflaginze off ababaka ba parliament ababadde balindiridde ebbanga otandika okuba kakuyege n'okunoonya akalulu akabatwala mu parliament. Naye sebo gwe sebo banya bandaba ekiri emukono kitokota si kisaanikire. Betty Namboze bakireke naye atandise campaigns officially nga basimbudde mu maka ge. Naye njagala olabe ekibadde mu maka ga Betty Namboze bakireke. Basimbudde ne Saala gwe sebo banya bandaba eno Saala mu butuufu weesanga omulabe setaani mu kkubo emutomera n'agweri. Njagala otambuze vidiyo tukomewo. All right, now eriyo ena alowooza nti bino byakusaaga. Betty Namboze asimbudde kati njagala olabe ne kano. Naye okumanya Katonda yabawa ekisa bwe baatuuka awali omugga gwakalira ne bayitawo bwe baabula emmere bafunanga emmere neva mu ggulu n'ekuwa ne bagirya ye nabo bakwata amateeka ekkumi. Bakwata amateeka ameka Katonda n'abatambuza era n'abatuusa ne mu nsi ekiri naffe tugenda mu nsi esuubize esaala tugisabye era Mukama agiwulidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati tugenda kuyimba ennyimba olwa Uganda olwa Buganda n'olwaffe olw'ekibiina. Buli muntu atambule, owa boda atwale ku munne, anatambuze ebigere atambuze. Tulina wa olole yaffe Lukalabaya, tulina
nawo n'emmotoka endala naye twerinaffe oba wakagaali oba wakiseeta si waki twagala tukigule olwaleero ate tukigale kubanga batutumye omulimu omulala pulezidenti yantumye nzengenda okugulira kampeyini za kuleeta amasaka ekyo mumanyi kyekitegeeza oluusi nja kusimba wano emmotoka tulinye tugendewa amasaka era tusooka okugenda kulwokusatu basaba mumperekereko ne kuolwo kale kakati katumugenda oyuga batukulembera mu lugendo mwe tugenda wakulagira ekintu bambita omukayanya kwate ekkubo bwe tuva wano tugenda kutuukira we bayite seta ku posta awo we wali entandikwa n'ensiitaano y'okuyingira oluki olutabaalo era mbasaba bwe tutuuka awo ffenna tulindiganira awo kubanga naawe tutaddewo okusaba okw'amaanyi tusobole okuyingira olwokano luno ate mu ngeri eyaki ey'amaanyi naye mulaba bwe mubadde wano abamu kubanvuganya tebagenda kuweza lukiiko bweruti tebagenda kufunayolale bweti era omukuba bwalinyuku bagenda gamba nti nno nakigadde naye mwe mulabe tufe tubadde waka buki naye nze no njibaze engalale yange ennene kubanga ebaddemu oyo asinga amaanyi ye Mukama Katonda kitaffe taata abatumidde era baagala nnyo ne baganda bamwe bonna mu nnyumba naye nga bwe muze bwe muti bwe mukomangawo temulinda kubeera eyo ne mukabira eyo mukomangawo ate tulina n'okutegeka okusaba okw'amaanyi nga twebaza Katonda nga tuwangula buli otambula 25 oluwandiike tutandika 24 ebikujjuko by'okujja kwa pulezidenti 25 olulande ne bw'osanga kakoko kagambe abiri omukulembeze akola ki ajja wano